po jako akawuwo kubanga abadde tampeeza ng'alumirirwa bantu be. Minisita w'ebyenjigiriza ebisookerwako Rosemary Nansibuga Sseninde adduukiridde abayisiraamu b'e Wakiso n'ebintu by'okusiibulukukirako. Tandika okuyiiya oba omuntu akwazika awantu ng'olaba yetakolerawo gwe teekawo ky'oteekawo kale munaabalagana. Ebaweereddwa mubaddemu obuwunga, sukaali, ebijanjaalo wamu n'omuceere era nga bikwasiddwa abayisiraamu okuva mizikiti egy'enjawulo egisangibwa mu Wakiso. Meeya tambadde bulungi ate nga nange mmanyi kimmanja okujja e Wakiso naye nga ne meeya naye andi bukiika. N'olwekyo mwebaza. Sseninde ebintu bino abikwasizza RDC w'e Wakiso ng'ono naye abikwasizza meeya ow'e Wakiso atandikiddewo okugabira bayimaamu b'emizikiti egy'enjawulo. Akawunga n'ebijanjaalo. Saagala kutungaba buzito bwako naye nga kazitowa. Era kankwase meeya obuvunaanyizibwa akola omulimu. Okusinziira ku RDC Nalongoloozi Kirabira mu kwogera kwe ategeezezza ng'abantu b'e Wakiso bwe balina okukomya omuze ogw'okulinda emmere ya gavumenti babeeko ne kye bayiiya naddala mu kiseera kino. Ng'ate olina okuwuga amazzi osomoke kubanga kye kiseera kye tulimu kati. Buli muntu afuba nnyo okwerwanako okulaba nti eweebukedde butya buzibe butya. Gavumenti kyakutuyambako akamera ako kajja kutuuka ate tukalye tukamalewo. Sinakindi ng'omutaka COVID akyaliwo kati pulaani B eriki. Ye Minisita Rosemary Sseninde asabye abantu bano okusiima akatono ako kasobodde okubasakira mu kiseera kino kubanga akasukali abanalyo taba muti. Ne bwe kaba katono bannange ab'emikwano tusaba mukasiime kubanga kavudde ku ntobo ya mitima. Waakiri osibululayo munno ne bwe luba lulya lumu era kale amanya nti oli wamu naye. N'olwekyo ke tuleese bakwano baffe twagadde tubasiibululeyo ne bwe lunaaba lulya lumu ne bwe zinaaba endya bbiri era kale. Supreme Kadhi wa disitulikiti y'e Wakiso Sheikh Kasimu Ssengozi asabye bamaseeka obutakumpanya mmere baweereddwa wabula bagituuse ku muntu ali obubi asaanidde okugifuna. Idha tumina khana bwembanga muwerebwe ebintu bino nga bagenda okubasumira mu mizikiti gyammwe mubikumpanya ne mubiteeka mu mayumba gammwe Mungu agenda kubabuuza ekigambo ekyo. Kullukum ra'i wa kullu ra'i mas'ulun an ra'iyatihi. Mungu agenda kubabuuza bye babawa. Sseninde byaleeta, RDC byaleeta, Kaawo byaleeta. Abafunye ku mmere eno basiimye nnyo abazira kisa abadduukiridde naddala mu mbeera eno embi. Ono saddaaka eno tugisanyukidde okufa obufi. Twebaza Honorable waffe ng'ate Minisita Rosemary Sseninde ku kyatukoze kino okutudduukirira okusobola okutusuulayo ak'olubuto tusobola okubeera nga naffe tusobola okusiibulukuka n'abantu baffe. Kapitali alhamdulillah si kabi kalungi. Abayisiraamu okuva mu mizikiti 6 be baweereddwa obuyambi buno era nga bakubugabira eri abo abali mu mbeera embi mu bitundu byabwe. Shafiru Mwesije yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Mukkiriza ne muteekamu amaanyi ne mumanya nti byonna Allah yabikola era ne mukkiriza okubeera mu kisiibo kino kye tukkiriza nti Allah ajja tuyamba kikweko bulungi.